Enkya ya leero Omulangira Richard Ssemakookiro akedde ku mbuga enkulu e Bulange Mmengo gy'alambulidde ebitongole by'Obwakabaka eby'enjawulo wamu n'ebifo eby'enkizo mu Bwakabaka. Omulangira abadde awerekeddwako ekibinja ky'abayizi okuva ku Kampala International School ng'okulambula bakutandikidde mu kisenge kya lukiiko. Bwe bavudde eno batwaliddwa butereevu mu kabineeti gye basomeseddwa ebintu eby'enjawulo olwo ne balyoka boolekera Masengere okulambula terefayina ne rediyo z'Obwakabaka. Omulangira bw'atuuse ku CBS alamusizza ku bawuliriza ba rediyo eno era ne banne nabo ne baweebwa omukisa okubuuza ku bawuliriza. Omulangira Ssemakookiro akyaliddeko mu programu Kalasa Mayanzi bali mu kulambula ne bayizi banne okuva Kampala International School of Uganda n'asalawo ajje atubuuzeeko nga abawuliza ba Kalasa Mayanzi. My name is Ssemakookiro and I'm from Kisu and I'm proud to be here at BBS. Okay, thank you. Omulangira Ssemakookiro. My name is Jasmine. I come from Uganda. I'm in 4CK and I'm here for a tour from Kisu. And I'm proud to be on CBS. You are proud to be on CBS. She's the head girl. Okay. Oluvannyuma Omulangira Ssemakookiro ne bayizi banne batwaliddwa mu kitongole kya Nnaabagereka Kinnabagereka Development Foundation era eno baaniriziddwa Nnaabagereka Sylvia Najjinda abalambise egimu ku mirimu gy'akola ate nabo ne babaako ebibuuzo bye bamubuuzizza. How many countries have you gone to? How many countries have I gone to? I can't tell you offhand, but I have visited many countries. Yeah, in Africa, South Africa, Kenya, Tanzania, Malawi, Zimbabwe, Ghana, Nigeria. That's outside of Africa, yes. Oluvudde eno olugendo balwolekeza ku lubiri lwa Kabaka e Mmengo eyo nayo ne basomesebwa. So this palace has got 84 acres. It is 84 acres. Okulambula kukomekkerezeddwa ku bibumbe by'ebika eby'enjawulo olwo ne boolekera essomero okugenda ate okukwaza emisomo gyabwe. Doreen Nakajiri, BBS Terefayina ageesigika.